Kadama TV tuzze tubagamba nti tokkiriza boosi wo okuterekera ssente ne tubabuulira obuzibu obulimu. Boosi akugamba nti kankuterekere ssente mwezi gumu, myezi ebiri, myezi esatu, waliwo abagamba myezi 6, waliwo eyagamba nti saategeera nti no yali muntu mukyamu. Twabagamba ebintu by'oyigaka wano Kadama TV tolinda bikutuukeko oba by'owuliza banno nga babyogedde. Ne tuddamu ne tubagamba nti Kadama okuvaayo n'akubuulira ensobi gye yakola olina kwesunako, naye buli bw'owakanya obeera tolina ky'ofunamu kuba naye abeera akuyambye nga talina kyakwetaagako. Abeera akubuulira esitooru ye yagwawo nga talina kyakwetaagako wabula aba alumirirwa munnayuganda munne aleme kugwa mu nsobi y'emu. Tweyongera okubagamba nti bannaaye temuteresa babboosi bammwe ssente. Wabeerawo comments awo abateekawo nze owange mulungi, nze owange talina buzibu. Tewali kizibu kigwa ku muntu ateesiga muntu. Buli muntu yenna agwirwako ekizibu nga kivudde ow'omuntu aba omuntu oyo yamwesiga. Nze bwe mba sikwesiga nga sikuteresa ssente zange naafuna ntya n'obuzibu naawe nti waziridde? Kino bakadaama kye njagala buli bw'obeera ng'olabye post y'omuntu oba voice note y'omuntu, gwe ekyo tugamba boosi wo talina buzibu era nze abange bamaze omwaka mulamba baazimpa n'omulundi ogumu, yes baazikuwa, naye jjukira omuntu yenna atuusa obuzibu ku muntu 99% aba amumanyi. Kuba tewali muntu agenda kukubba, tewali muntu agenda kukola bulabe okuggyako ng'amanyi entambula yo, ng'amanyi na kiki ky'oyina ne bw'abeera mubbi. Agenda okujja owaka okujja okubba ng'amaze kukolagana na mukozi n'amugamba nti olunaku bwe luti ne bwe luti ne bwe luti lw'aba aleese ssente waka. Tewali mubbi amala gabba oba amala gagwawo. So abantu bano abatuli okumpi mubeegenderezenga nnyo, babboosi nga bano mubeegenderezenga nnyo. Kiki ekikuteresa ssente ne boosi wo? N'ogamba omusaala gwange boosi yagutereka. Kati COVID wuuyo yatuuse, suppose gw'oli ku baana abagenda okubeera nga baddayo kaakati, boosi wo n'agamba nze sikyakola nalibadde nkuwa ssente zo munnaaye ne siinaawo ssente, ng'akulaga nti ssente zonna mubadde muzikozesa. Ayinza n'okugamba nti munnaaye mbadde ngulamu emmere gye tubadde tulya, ng'akulaga n'emmere naawe obadde ogirya. So bintu bye muba muwulira bannange mugezeeko okubeera nga mubitwala ng'ate mumanya ekintu ekyo kyekiriko oba kyekintu ekikola. So ngenda bba wakadaama ono abannyonnyole ku nsonga eyo ey'abaana abateresa ssente babboosi baabwe era kizibu ki kyalaba mu kintu ng'ekyo. Halo Nyabuli Kadama TV. Mr. Kadama TV, good morning. Eba sisters mwenna mugamba mutya? Munaye Mr. Kadama TV, basista balekerawo okwesiga abawalabu nti omwana bamusasula oluvannyuma lwa myezi 3 oba 2. Immediately ng'omwezi gwakaggwako baganda bange banja ssente zo. Muleke kuteekawo olukwana olwo nti nze mukama wange kale ajja kumpa oluvannyuma lw'emyezi bwe giti. Bano beefuula ku makya wa green, mutuntu wa bbulu, olweggulo wa yero. Within a blink of an eye aba mulala nnyo. Kati ate wajja wabeerewo akasongasonga akatonotono ne kaba kagiiko nga kagudde wansi. Kyo kiyinza okugaana okusasuza ssente zo n'atandika okwekwasa. So buli mwezi making sure mubanja ssente zammwe. Ozeeterekere okuŋŋaanya emyezi gyo olinde gikole ki giwere bakuweerereze naye nga yesi yazirina nti oba luvannyuma lwa myezi bwe giti kati weereza. Temuddamu bannange. Bano abantu si bangu, beefuula bawaayiriza. Omwana n'amala ku contract n'abeera ng'ali mwaka mulamba ng'abakolera myezi 6.5 lwamulaba nti takola olw'okuba abanjizza. Bwe batyo nze wano omukadde yakiŋŋambako nti ndaba tokola tewajja kukola, wajja kubala lumu myezi gy'obulayo kugenda. Neera namugamba nti babawo emyezi 3 okugezesa omukozi. Lwaki mu myezi 3 tewalaba nti sikola nonzizaayo ku ofiisi ne bakuwa omukozi omulala? Remember nasanga n'Omufiripini yamudduseeko mu myezi 4. Abakozi baano bonna badduka buddusi like 5 of them tibamalaako.
banne mubeere beegenza mubeere kini ku kigambo ssente mubanje temuwa bawala bugaaku si baganda bammwe si bamaama bammwe si bakitammwe omwezi oluggwako 31st 30th mukama wange njagala kasente kange Kadama TV munaye omwezi we gwaggwako omutabanyi kennyini yeyazireeta Mr. Kadama gye byaggwera ankwata nze Mr. Kadama TV wano twakola olutalo n'omutabani w'omukadde omukulu olutalo olwaliwo gwa munaana nga gutandika nga lwamaanyi nnyo alabika ndowooza yalemesa n'abakozi wano ye ne nnyina si bangu bwe twayomba omwezi guba gunaatera okuggwako mukadde nga ŋŋamba mutabani wange yaŋŋambye nkuwa ennusu 5 nga mubuuza nnusu 5 lwaki nakoze eki mbulwokuba mbunayomba naye mubampe ennusu 5 mbwera yagambye omukozi ogwo okwata nnusu 141 wale tumusasula nze ngenda kuvaawo wano ewaka ŋŋende nkuleke n'omukozi wo ne muga nze sigenda kukolera nnusu 5 Kadama TV munaye omwezi we gwaggwako omutabanyi kennyini yeyazireeta naŋŋamba oyagala omusaala gwo kwata ziizo saamunyega nga ndaba nnusu ziri 5 nga nzitwala ku mmeeza ya nnyina nga mugamba nze sigenda kukwata ssente zino sikolera nnusu 5 mutabani wo waba tanjagalawo wano mutikke ŋŋende ndi redde okugenda ko omukadde ate nze saagala ogende nze sinnabyogerako nti oba ogende ne mugamba mutabani wo waba tanjagalawo ndi redde okugenda naye ekirala sisobola kukolera nnusu 5 naŋŋamba kwata zino enkya nja kwongera ssente z'endala ne mugamba sigenda kukwata ssente njagala ssente zange nga nzijuvu ssente neziteeka ku mmeeza ye n'atandika okwekalakasa nsobola n'okukola ekisingako wano oba ozigaanye nsobola ne mugamba kola ekisingako wano kale omwezi kangufiirwe mmanye nti nakolera katonda oganye okunsasula ssente zange naye sigenda kukwata nnusu 5 Mr. Kadama gye byaggwera ankwata nga ssente azingobya mu gundi ye ng'agamba zijjawo wano mu luumu yange nga bwe bamanyi beeboggoza anzikwata nga nziteekawo ku library buli omu waatuukira buli omu waalaba nga zibeerawo kati enkeera nali ndi awo ng'ebitaano byange babisindise ku akawunti kuba nina akawunti eno ensami kwe bazisindika buli mwezi naye makinga sure nzijjako ne zigenda ku akawunti yange e Uganda sizirwisaako kuba eno si waffe agenda okulaba nga aziweerezza nga message ngifunye wano ku ssimu nga mpita nti ebitaano byo bifunye nti mbifunye nti nze siri mulyaza amaanyi ndi muntu wa katonda leerererere sisobola kubba ekyo ne kiggwa naye ng'obwo bwonna bwali bukalukalu kati ne ŋŋamba kaninde buno obw'omwenda eggulo mutabani wo omuto yaziweereza ssente zange ku akawunti naye luli lutabani wo olukulu okuva ku olwo tetwenyega mu nnyumba eno gaye lwali lwagana kunkwata mu bulago ne mugaa nze sobola okubeera mu nnyumba eno omuntu mwayagala okukwatira mu bulago ne mugaa lwaki tekigenda ewaffe ye n'asigala ewaabwe nange ne ŋŋenda ewaffe era kati ntunuulidde kimu myezi guggwako nange mbaviire naye ku kigambo ssente bwe si bangu kati nze olaba yali yeekwasizza nti mwayombye ne mutabani wange yanyize genda omwetondere ne mugamba ye alina n'okunneetondera ne mugamba nnakoze eki alina ensonga gyakugamba nti omukozi yakoze kino bwe kiti ne bwe kiti nga naye tagirabawo mubeere bakalukalu baganda bange bano abantu beekwasa wekituuka ku ssente beekwasa n'omukozi abadde akola obulungi kwolwo lwamulaba nti takola tobadde tolina nabyo otukolera tokola